Webali kubanga otweyunzeeko ku Beg Television olunaku olwaleero. Tulina emboozi yaffe tukyagenda mu maaso. Tugenda mu kitundu kyakuna n'emboozi ey'omusama. Tulina William Lwanga Katonda atunyumiza we yali agenze South Africa. Ekyeyo no si kyangu mwabateekateeka ogenda South Africa, abateekateeka ogenda mu mawanga amalala gonna okuba ekyeyo. Musooke muwulire emboozi ya Katonda. Lwanga ayongere maaso genda maaso. Lwanga tukwaniza mu kitundu ekyokuna. Kale sebo nange nsanyuse okubeerako ku TV enganze eno eya Beg Television at the same time ne website yaffe n'emikutu gyaffe gyonna emirala mwebale kutulaba mwebale kutusoma nga bulijjo tukomyewo era nga ku mulundi guno tuli mu kitundu kyakuna tutuse South Africa. Yes sebo kiki ekiddako tuse South Africa olunaku olusoose muntu mukubiremu ekifaananyi tuuse South Africa olunaku olwasooka twatuukira mu butiti oba mu luzungu kyewandiise winter obudde bwali bunyogovu nnyo era baase yatujja e Johannesburg okututwala e Durban. Jjukira abatulinze gye tugenda otutuukira baliwa bali Durban naye okufuna baasi eyo okubatwala e Durban mulina ogibuukinga ne mufuna tiketi naye awo mu kufuna tiketi awo mulina enjala twatuuka ng'enjala etuluma okitegeera newankubadde mu kkubo tulina obwokulyalya bwe twalyanga mwali temulinamu ssente nga ziweddemu sente nja kugamba nti twatuukira e Johannesburg olwo nga tukalidde ojjukira enjala etuluma tukooye tetwagala kunaaba okitegeera jjukira baasi etambula baasi etambula luwanvu awo okuva ku booda e Betbridge okutuuka e Johannesburg olwo si lunaku lulala temugenda mu lunaku lwakubiri luba lunaku lumu naye nga wawanvu jjukira South Africa nsi nnene kakati bwe twatuuka e Johannesburg tubuukinga tiketi tufuna ku kyokulya awo bannaffe baatugulira awo ku kyokulya be tutambula nabo baatugulira ku kyokulya awo ekyokusatu awo ekyaliwo baatugamba tulina okuba abeegendereza ennyo mu kulinnya baasi etutwala etutwala e Durban mu KwaZulu Natal. Kati jjukira wano mu Johannesburg eyo province ndala bagiyita Gauteng oba Gauteng kati eri gye tugenda bayitayo KwaZulu Natal mu Bazulu. Muyingidde wano naye simba wakati nga tetunaba kuyingira tukyali wano ku Johannesburg tufune oluusi oyagala ogendako mu emanju kabuyonjo okitegeera ogendako mu kashotiko oba kalongoko kati baatulabula bannaffe betwali nabo nti mulina okwegendereza abasirikale baabeetalaatala awo kubanga jjukira temulina visa mu passport kati mulina okwegenda senga bakwata awo eyakwawula ebeera esiridde okitegeera kati awo waliwo okwegendereza bwe twalinnya baasi awo waliwo okwegendereza twali mu kutya nga tutambulira mu kutya ekyemisana twakiri awo ne tulinda essaawa za baasi ne twasimbula lwaggulo kati eri twatuuka enkeera Durban twatuuka nkeera ku makya naye obudde nga bunnyogoga naye njagala nkubuulira era embeera eyo eriwo mu gundi mu baasi era nziramu nsanga abakazi kati okuluno nsanga ate bannansi nakunyumiza mu bitundu biri ebyaggwa nti nasanga Bazimbabwe naye abamu bannayuganda baba mwebali naye nga tebaagala kweraga nti bannayuganda oba bagwira kati kuluno bannansi baawa be Uganda be South Africa baasi eva e Gauteng Johannesburg egende mu KwaZulu Natal egende Durban muganda wange ate nga muli ebikazi ebyagejja mulimu abawala abatono mulimu abawala abeeru ennyo jjukira kakati obweru bw'abali aba South Africa ate bwasukkuluma oyinza kangeze ndowooza nga wolaba Omunyarwanda bwe yakula kati n'aba South Africa yengeri gye baakulamu abakazi nga bakuba nnyo kiki tebankuba nnyo naye kwegamba omuntu fenga kati tuli bannamawulire abatendeke wabeerawo waliwo wakiyita muzungu akiyita attention to detail otunuulira omuntu obutuufu n'ogamba nti
anateeka okwati awo no musufu naye nokkiriza ne waba musajja muno n'omutunira noga omusajja ayambadde bulungi oba omusajja asinzeeko kino nokkiriza kati we nalaba abakyala abo ne mmanya nti ate nabadde empaana bali abazimbabwe ate ensanzeyo ate aba South Africa ate baayitawo baaseyo mwakola mutya kakati otandikirawo tunyumya tujja tunyumya buli bannaffe be tuli nabo buli omu atudde ku mutto gwe ayina era baatudde nabo abalala jjukira tetwatuula wamu nti tutudde wamu kati awo ne tugenda paka tunyumyanyumyamu awo we muba nga mutudde awo ku mutto asobola n'okuwa ku kyokulya era bampako waliwo omukyala gwe nali ntudde naye awo nampa ku kyokulya yali alina ebyokulya byawo nampaako neneeyanza nendya nebyokunywa nendya okitegeera naye ng'ate kiri risike bw'oba ng'otambula si kirungi muntu akulinaanye kuwa kyakulya oba kyakunywa asobola okuwa obutwa asobola okukola ekintu ekikyamu n'okalira awo n'akutwalako ebintu oba nakuba kalifomu n'akutwalako ebibyo okitegeera so kati eyo ensobi mugyewale bw'oba ng'obadde otambula olugendo kati ani agakowaga amagezi nti tomala galyalya buli kintu okay bw'ogenda otambulira mu bulamu bw'ensi abantu boogera n'ekirala ne ku TV kwennyini firimu ze tulaba movies ng'olaba omukazi azze atudde oba mu bbaala ng'eyo oba atudde mu woteeri kati emmeeza gy'aba atuddeko okitegeera emmeeza gy'aba atuddeko ogenda okulaba mulirwanaawe asituseewoko katono n'ayiwamu akantu mu giraasi ye kati omukyalo oli ne yeebaka n'ajja n'amuggyako ebibye n'atambula n'agenda so kati okuba beegendereza tugenda mu maaso omudi mu baasi bakwadde ku byokulya mu maze ki ekiddako kati of course olugendo lutambula naye ng'olaba ensi mpya enguudo nga zirabika bulungi abasajja bali baakola enguudo okitegeera ng'olaba infrastructure baazimba ebizimbe biwanvu balina enguudo ennungi enguudo nga ngazi ensi eyakula okitegeera ng'enguudo ngazi n'olaba abantu batukula okitegeera abantu bambala bulungi okitegeera naye ng'abaana bambala buno abaana bambala eri almost baagala kuyita bwereere okitegeera kebeere winter kebeere summer era ate wekituuka ku summer muyita modernization gwe bayita omulembe anyway naye nga munaye nga tutuuka eddabani kati eddabani waliwo munnaffe oli yali alina oluganda kwono gwe tutambula naye mwali mutambudde bataano tutambudde bataano kati ono munnaffe ono twatambula mukaaga ndowooza mukaaga twatambula mukaaga kati omu ku bannammwe omu ku bannaffe kati omu atukulembera awa team leader akubira oli essimu agenda otunona alina emmotoka kati alina otunona ku bus station wali organized nnyo ku bus station awo kati nga of course tuvaamu n'ebintu byaffe nali nkutte ensawo yange laptop baaga mulimu laptop jjukira nakugamba nti laptop baali baginsuuzizza egundi eri wa ezimbabwe omusajja ng'agamba gitunde tufune sente zitwongerayo neŋŋamba sijja kugera ati sinakubamu essimu e Kampala ne banteerako sente nebankwadde sente saazifunamu nnyo kuba nazifunafunako busente butono nnyo olisigadde oli n'azirya akwefuulidde mpulira kakati tutuuse oli azze atupiikinze okitegeera kakati tuli ba mukisa kati awo wennyini okutuuka ku bus station ono atukulembera yali asobola otubulako n'agamba nti kasita mutuuse sibamanyi buli omu n'abulawo bubuzi kuba abamu bakikozesa naye yakubira munnooli kati n'agamba jangu okima abantu baye kati mwe mubaki mubeeranga amagye gayingiddewo bamasinale bayingiddewo abagenda okunoonya ki sente okitegeera akati tulinnya emmotoka awo
tugenda paka KwaZulu Natal olwede tuli mu KwaZulu Natal naye tugenda gye tugenda okubuyiwa mu njogera ennyango baali bayitayo kati gye twabeeranga bayitayo Spingo Hills eyo munange nga tutuuka ku kikomera ekikomera nga muganda wange embwa z'owulira ze zibogola ebigundi bingi bikomera byonna bye bitwetoolodde wano kati ekifo kye nnyinza okugerezaamu we twali tubeera nga wona abeera Kololo kati we tuzze mu bagagga mu badiplomaati eyo bwetutyo buli bikomera woba tomanyi adresi ya muntu toyinza kumulaba kati oyo yatunona ku bus station ya bagita bus station kakati yatutwala wabeera kati nga tulina okwenyiga mu nnyumba yoyo mwabeera naye ng'ennyumba eyo bambi ruumu emu gyasulamu ruumu emu tuli abantu 6 okitegeera kati abakyala kati awe twatuukira nga bannayuganda basulawo kati bannayuganda batera oba nga abagwira batera okusula eri Abarabu bye bayita ebiyumba nti mwatukira mu kiyumba oba wano mwatukira mu maka ga muntu kati wano bannayuganda ebeera nga nnyumba ya muntu naye ne bagipartitioninga ebeeramu ebisenge ebyenjawulo kati bannayuganda batera kubeera mu kifo kimu kati buli muntu n'apangisaako luumu okitegeera ne bakuŋŋaanira awo okitegeera naye nga buli omu yeesasulira luumu ye okitegeera naye nga bali mu kifo kimu awo n'abalala era wona agenda n'ekibuye wona agenda ne Peter Marisburg wona agenda ne gundi ne Ishowe era bakola gundi bakola gundi yemu eyo okitegeera bakola ekintu kye kimu kati mutuuse olunaku olusooka kiki ekiddako batusanyukira tuyingidde mu kikomera batusanyukire amagye amapangise batulaba anti kati we bakulaba nga wakatuuka bannayuganda abali South Africa bagamba oleese ejje kati oyo gwe mugiddeko bamugamba baaba oleese ejje sente zinaakulema bulemi okukola naye oleese ejje kati jjukira babalabanga mukyalimu amatooke jjukira kati Uganda tumanyidde kulya matooke kati babalabanga mukyalimu amatooke kati muba musobola okukola mu abakyalimu amatooke emirimu egy'enjawulo mission ze babatumyeko ez'enjawulo genda wano naye jjukira n'ekyala kyenjagala okutangazaamu bannayuganda abali South Africa bannansi ab'e Uganda balowooza nti buli munnayuganda abeera South Africa nti akola omulimu gwa busawo si kituufu bannayuganda bangi abali South Africa bakola emirimu egy'enjawulo mirimu ki mulimu bamakanika abakanika emmotoka mulimu abakanika TV firiigi zino zikuuka ez'omunyumba ebintu by'amasannyalaze eby'omunyumba teri bakugu nga bakatugambe ba doctors abasawo gye bali abasawo abajjanjaba abantu mulimu bannayuganda nga basomesa nga nno basomesa abakugu ddala basomera eri abamu basomera Uganda ne bajja ne bafuna emirimu eri mulimu bannayuganda nga bo bakola batambuza ba delivery bana batambuza emmere KFC kati yo KFC ogiraba oli abakolera KFC nga deliveryinga kitegeera kwegamba emirimu gye giri bakola emirimu egy'enjawulo singa bano abagamba nti bali eyo kufera abantu ekyo nkimenyawo bannayuganda bakola emirimu gyanjawulo mingi okitegeera mulimu bali eri nga ye akola waka wa muntu asobola okuba nga akola mu maka ga munnayuganda munne nga yamukolera emirimu gya waka era ng'amusasula. Tuzzeeyo wali mutuuse mutandika ddi okukola simba wakati nga tutuuse batusanyukira nnyo bambi bannayuganda b'e South Africa wootuuka bakusanyukira engoye zino ze tujja nazo okuva e Uganda bazijerega era bakulabirawo nti Semakula Semakula yakave Kampala Semakula yakave Masaka eno empale toziddamu kuzambala nga bakuleetera engoye nga bakuwa engoye bakuwa engatto nkadde ze babadde bambala naye nga jjukira ku ggwe kiri kiba kirungi okusinga ku kyewammwe e Uganda kakati ekirala
bakusanyukira awo kati awayinamu ku ssente ayinza okubagulira ku byokulya awo n'ateekawo embeera oba onywa kabbiya n'agira n'ateekawo embeera awo n'agula ku bbiya awo ng'omugenyi bw'abeera bakusuusuuta omugenyi nga w'abeera ne bakulaga omukwana awo nga wakajja ngwera omugenyi w'abeera jjukira tolina nawe omanyi kati basobola okuteekako mu mmotoka zaabwe ne bakulambuzaako ngenda kutambuza nja kulambuzaako wano batutwalako ne ku biiki twakatuuka enkeera batwalako ku biiki buuza ki ekyo tutwaza ku biiki batwala ku biiki kati awo ku biiki batutwala weewali kaŋŋambe Africa weekoma olaba tiipu ya maapu ya Africa tiipu ya Africa maapu ya Africa ogiraba wansi temuli ku Indian Ocean kakati awo twagendawo awo manyiiwo kati awo twagendawo ne kati atutwala atugamba bannaye munaabeeko ebisiraani by'e Uganda munaabeeko mu Indian Ocean kati ekoma awo kati akuba wali awaddako kati ate ogenze kuguyanja bulala kati n'atugamba bannaye munaabeeko ebisiraani by'e Uganda twatambulira mu motoka ki Benz Mercedes Benz Mercedes Benz tuvudde mu gundi tuvudde mu baasi emmotoka eyatunona yali si yali awo nti ya bbeeyi etutuusiza ewaka kati ate Benz etujja ewaka etutwala ku mazzi tunaabeko ebisiraani tuwummuleko nako puresha ekendeera ey'olugendo okitegeera kati bwe tutuuka awo tumaze okunaabako awo tugenzeko ku biiki awo kati ebifaananyi bikaaba ebifaananyi jjukira kati awo oli mu nsi mpya buli kintu ky'olaba oba oyagala kifaananyi weekubya ne mwekubya kati excitement eyo buli muntu atambudde mu kifo ekipya ebaawo ne oba ogenze mu America oba akatuuka omwezi ogusooka oba oweekubya bifaananyi naye bituuka ekiseera ne bikutama okitegeera kakati olaba abantu bapya olaba bannayuganda banno b'osanze oyinza okubeera ku nnyumba kw'obeera oyinza okubeera ku nnyumba kw'obeera awo naye ng'olaba munnayuganda munno ino oyinza okuba obeera ku nnyumba w'obeera awo we mubeera n'olaba munnayuganda munno ng'alina omuggo gw'omukazi n'ogamba kino kiki n'ogamba nga nalwayo nnyo e Uganda kiki kye nali nkola e Uganda okitegeera ng'oleeta amaddu ag'ekisiru ago naye nga muli wali ku nnyanja ku nsalo ku biiki olaba abaana bambala abaana bambadde bute bagenze asigadde mu mpale yokka n'agenda awogeka awo okitegeera abamu beeyira musenyu okitegeera bali carefree bo okitegeera kale tuvuddeyo ku biiki baatutwalako mu kibuga awo okulya ku mmere okitegeera nawoli omunnayuganda n'atugwira ku mmere awo ku kyennyanja kati eyo emmere twagirya mu kifo ky'abagwira waliwo ekifo bakiyita St George Street awo e Durban St George bagwira babeera bakongo Batanzania bannayuganda Barundi kati awo wetwalya ndowooza wali wa Murundi bafumba bulungi nnyo nga buli omu akola wooda ye munnaffe munnayuganda ng'atusasulira emmere nga tulya era omuntu akugulidde ku kyokulya nga wakatuuka toya mwerabira omuntu akuwadde ku lugoye nga wakatuuka ototera mwerabira oba tolina oba olugendo wakooye nnyo tolina musajja wattu ssente mu nsawo kye basooka okukola nga omuntu akujja wano e Uganda kati for example twogera ku bye South Africa omuntu asala amagezi alabe nga tosigaza ssente mu nsawo kati ye ayinza okuba alowooza nti w'onaasigaza ssente mu nsawo w'onaatuuka eri ojja kujeema tojja kukola kyakola ki kyayagala kakati ye ne basala amagezi nti omuntu woba oleeta amajeego olina okusala amagezi nga tabeera na ssente zonna ozimuggyako abe nga awuliramu ggwe gwoba omutegeerera ate nga kituufu sijja kulimba omuntu ku ssaawa eyo w'otambala ogenda mu nsi empya oba tolina ky'omanyi
okitegeera fine osobola okugenda ku gogo n'obeera nga gogo mukwano gwo olaba ebifo naye eba physical gundi oba togirina physical gundi eya outlook oba togirina okitegeera kati tutuuse emmere tumaze okulya nga batuvuga batuzaayo naye twasanyuka nnyo babazza eri gye mwasula twatuukira twasanyuka nnyo kuba kati munno okukwatako n'akutwalako ku beach twatuukira mu winter naye twatuukira mu mpewo naye ate ebiseera ebbanga we lyatuuka ndowooza twatuuka winter eggwayo kati then sama we yatandika kwe kututwala ku beach kubanga osobola okumbuuza naye winter buba bunnyogovu lwaki ate mugenda ku beach mu bunnyogovu naye kati twatuuka nga winter ekola ki eggwayo kati sama we yatuuka n'atutwala ku sama n'atutwala ku beach twasanyuka nnyo nnyo n'atutwala ne tulya ne ku mmere kati emmere gye twalya wali twalya kyennyanja ekikalu abamu ne balya ennyama abalala ne balya ebirala twakola woda ez'enjawulo naye nga twasanyuka olwamala ne batuvuga ne batuzaayo naye ng'ekitundu kipya sijja kulimba ekitundu kipya era nga newondekaawo era mbula naye buuza mutambudde mulina ekiboogerako nga tetulina kitwogerako abagenze ku beach tugenze ku beach naye bali abatambuza be balina ebiboogerako era nga neegutusuna batera kugamba omuswiba gwamusunye neegukusuna bali be bakutaasa eira basobola okusasulira basobola okuwa poliisi ekyoja mu miro n'oluwona oba bayinza okuwaayo oba basobola okuteekayo then bannayuganda ne bakusevinga ne bajja ne bateekayo era ssente okitegeera n'osobola okununulwa kakati tuzeeyo ewaka bwe twaddayo ewaka naye njagala nina ekifaananyi kye njagala okukubira nga tuli awaka we twatuuka nvudde e Uganda mbadde n'ennyumba yange nsula ku kitanda mukyala wange mulina awo n'abaana mbalabako ntuuse eri musulanga baana bakise ntuuse eri twatuukira mu ruumu emu twatuukira mu ruumu emu eyo tulimu abantu bataano naye abantu abakyala ne basula bokka katona bagenda mu maaso katusooke tuwumulemu tukomewo n'ekitundu ekirala kubanga ate eyo embeera yo gye tuyingiddemu otuuse engeri gye musulamu omuntu alaba Beg Media oba Beg TV aba ayagala twongera ojjuwa mu buwanvu bwayo soke tukomaawo tuwumulamu katono tukomawo n'ekitundu ekirala